Abasuubuzi basinkanye abakulembeze bawo okuva mu kasiito okutema empenda ku nsonga ez'enjawulo zibasoomooza mu mirimu gyabwe. Abasuubuzi mu kuteesa banakudde ensonga ezibaluma okuli okubabinika emisolo emingi nga bayita mu nkola eya Data Processing Center DPC abagwira ddala abakyayina abatunda ebintu ku bbeeyi layisi n'okutunda kimu ku kimu wamu n'okwongeza ebisale ey'amaduuka. Eyo enkola yatuuse dda buli omu bizinensi yo gy'okola entendalinge goveewo abakyayina bayingirewo. Embeera gye tutuuseemu wetuli wala abantu abawera babiri mukubisi kizimbe akutayira basinonye ne basitwala ng'ate batugamba bali ebannakawa iriize bannakawa ate enforcement n'eyokulonda ku sitoowa otayira n'ebitwala kati kikye tuliko tugenda wa n'agamba nti value y'essaati nti ya centralist tatunudde ku ssangu tatunudde ku ki awadde value era agamba esasula. Abasuubuzi mu kuteesa bategeeza nti bakugala amaduuka gaabwe singa ekitongole kiwoza emisolo tekitereeza mu ngeri gye bakuŋŋaanyamu emisolo. Nga tusaba tukukirize ekibiina bwe tutakkiriza mu kibiina kikituganye okwekalakaasa twekalakaase lwe lulimi lwe bawulira tulina ansangala. Ssentebe w'ekibiina kino Evariste Kayonda asibye ekikwatako bonna okuyingira mu nsonga zino bonna ng'abasuubuzi tebannava mu mbeera. Mugambe nti patience ey'abasuubuzi etuuse weekuma ey'ensonga kwagala edduke. Emmanuel Atina okuva minisitiri w'obusuubuzi ng'akiikirira minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Ann Kyambadde asibye abasuubuzi okuba abakakamu kubanga ebintu byabwe gavumenti ebimanyi era erimu kubikolako. Today nja kubakola ripooti eno ate nsuubira mu nnaku ezitali nnyingi by end of this week nga tufunye report ngava from the highest level era ng'egayite nga Joseph Setimba yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV.